Mukunja. Esebo amanya ndirobozo omukunja mundobe sowano ku BTFM kitabuli ky'omuziki mu program sisimuka. Bannange mazeddanga nga nkukubira akasimu nebulya nkubye simu eba bize mpika message manyo bannange ngobeera bize nnyo. Bannange nze bampita Busuulwa. Neni n'omukyala gwe njagala ondobeseze. Mukyala yakola ki? Omukyala muleke nve waka. Ninda nenoonya ssente. Naye munnange bwenkomawo nina bannayiba bange lumu abayagaliza omuntu embeera kibwe muyitamu ne mukyalawo. Mukyala wange munnange banzibirako akaama nti ava waka n'agenda n'atambula. Ate omukyala bwe mba mbimubuuliddemu omukyala yeekaza n'agaana n'agamba nti si bye kiri abo bampaayiriza tebatukunjagaliza kubeera naawe. Kati mbadde njagala omundobeseze. Ndabe eddala oba kituufu atambula ava ewaka kuba ssente nzijja muwala nnyo. Azijja wala naye era akimanyi wajja nzijja ssente. Bakuyitaani? Bampita Busuulwa kati mbadde njagala omundobeseze kituufu. Oba ava ewaka oba ayinayo abasajja abalala nkimanye. Kale, beerako ku simu tovaako. Bwe ndi muzeeyi. Kale. Hello. Hello? Wanji. Nga sikuwulira nnyabo. Wanji. Kiki weebase? Yesu. Yogerako nnyo maama nsikuwulira wadde weebase ne kubanga mbadde nabye njagala kalubiriremuuko kaseera katono nsobole okuleka weebake. Kale oyogera nani? Nze nkubidde wano mu kitongole kinoonyereza ku buzibu bw'emisango. Obatuuka mbashe. Obatuuka mbashe. Busuulwa omumanyi? Asimumanyi. Busuulwa ebbaawo yazze wano waliwo gwe yawaabidde omuntu amunoonya ayagala kumutta. Kirabika mbu wafunayo omusajja omulala kati ali mu kumunoonya ayagala kumutta kati yazze wano n'akola statement tunoonyereze ku kintu ekyo ng'ate tulina kusooka kukubira ggwe. Nze Busuulwa nga simutegeera. Busuulwa bbaawo. Ndasibula simumanyi. Omumanyi nno. Busuulwa mutegedde. Ate kakati osooka simumanyi ate mumanyi ate simumanyi simutegeera owange oli muyaaye. Wange tugenda kunkaka abantu besaagala bwe mba mbadde nsazewo gamba ati simumanyi badde simumanyi. Anti kati waliwo amunoonya ayagala okumutta okitegedde? Ng'amutta yakoze eki? Mbu wafuna omusajja omulala kati amunoonya ayagala kumutta kati jangu wano ku poliisi tulabe. Polisi muli ku polisi yawa? Nkugambye enoonyereza ku buzibu bw'emisango. Ebeera wa ssebo nze ndi mu buliri neebase tomalira budde. Nyabo jangu tukuggyeko statement. Nzijjako ku kinze naloopya omusango. Anti oli yagambye bbaawo nti no waliwo ayagala okumutta kati naawe olina okubaamu tulina okubuuza. Kati bba wange yeeyazze n'agamba nti waliwo amunoonyereza ayagala omutta. Busuulwa yennyini yeeyazze. Aliwo Busuulwa yeeyazze yababulira ayagala omutta ate nze njagala omutta. Anti kakati gwe jangu tukuggyeko statement gw'omanyi bye tunakubuuza then gwe ogende. Abulaba ndimuwa abantu obuzibu. Jangu oteekwa okuba ng'obamanyiiko. Kati bwe mba mbamanyiiko nkugambye Busuulwa mumanyi kati ayagala omutta mumanyi. Anti nkugambye jangu kale jangu tukuggyeko statement. Sebo bomba musobola ojinjijako mugenzi gireko wano nsende mbuliri. Anti gwe ngambye nsi tujja gikugirako awo gwe jangu. Kati sinyinza obutasobola sebo. Ojja kujja nno nnyabo. Kati soko lindeko nkubuuze. Alina ku muntu yenna gwe yayogedde afaananyirizaako erinnya lya Nicholas. Alinako ku linnya lyayogedde lya Nicholas. Ate Derek. Sijja kuli mpozi nga maze kebera ne nawuliddeko
oba Nicholas yayogeddeko ku Nicholas ndowooza ati oba yayogedde ku Nicholas nzo okuba ng'olusi mumanyi naye neebase nyabo wange ogenda kujja nedda ssebo nedda ssebo siwulira omba mwagala okukola ebintu byammwe mbyemalire sigenda kujjayo nze mama ati ze kinneewunyisiza omwagala kumutta waliwo abaagala okumutta ate ayogedde babiri Nicholas oba ne Derek oba naani abakazi mwendera mu bufumbo nyabula mwerendera mu bufumbo nyabula oyagala bawa diguli musombye ndwadde bannange Bera fama chita buli ky'omuziki ku 96.3 akatonyeze 0 Masaka Stesha Mayanja agamba nti alintwala yevuma abasajja abampi Stesha Mayanja oyo yevuma abasajja abampi nakachwa amazima ga Katonda abakazi toyinza kubeera ng'oli mu maka ga musajja olina kanga mu bukanzi katono nti waliwo abamutiisatiisa okumutta n'otandika agambye ku Nicholas simanya agambye ku kitegeeza olina olukalala lw'ebifeeyo olina olukalala olinga ali mu betting Man U Arsenal Chelsea olukalala lwaki lw'ebifaawa Alo Maka wanji asuzote mkwano bulungi nyabo nyabo kyendisa nze mukyala kikonyoga enkambo bannaye nkubulire Maka abakazi tweyiya bweyiya naawe mubeera mu kweyiya tubeera mukutetenkanya sente anti kati yabula Mukunja nakachwa na moto ngaba kutueleza Justin Kachindu Eusuju naye ate naye muyayi ddala uli akate yagere Nicholas ayagala which means alina olukala lw'abasajja bonna bali awo kate no gwatebeza kumuta yandibeera mwabo muyayi nnyo opo omusajja salama magezi wafuna mukyala mulala sebwe mbadde ge magezi gemuwa nge Justin Kachindu Eusuju tumideko abantu aba Mwerati Estate Kakoza Frank na Ofono batumideko nnyo n'abaguzi ba James David Karwanga mbere bulungi Maka esebo webale kuweereza kale dadi era siraka nga siride kibisukuzi wane bamunanika iya omusajja akimanyi nti omukazi wayenda wabula kyabakola amulimbelimbe abenga alina safaari amugambe leero nze nno ntambula ngenda kuba Kampala asooka afunewo yeekweka ajja mumuzuula kulu mukunja wanji tata mubale tuweza bannaye kale ono kyabbeyi wa mukimbo wenti ndabwa yesebo naye bannaye abakazi abakazi balala bannaye nze neewunyiza mukunja bannaye nange neewunyiza maama Hello. Hello. Kala tuweereza mamina kata mukunja amoti. Yes nyabo. Erungana mu byange wano kube Masaka. Naye bannaye kyenda by'omukyalo oyo muyaye. Ndabange wabusulwe yegamyewo obwegamye enkuba kuba. Omuntu bakubuuza batya nti busulwa nga ye mwami wo wawakanga naye weebuzabuza nti tomumanyi. Abasajja babiri balamba balina omwami agoba oyo si mukyala yenze Florence ke amina bire febe kita buli ky'omuziki mukunja nakachwa namoti mwebale kutuweereza butere tata boyo ngujja Kosovo naye abakyala kiki muli kiki kati Nicholas ate yaani naye Maka wegendereza abantu abo kubanze ndaba omukazi aina side ngando za satu naye nga tomusiba muleke tomita ku polisi bintu ajja bitereza n'omwami we tata bwe ngujja Kosovo Shantede Sumbwe kwali Kete Sumbwe kwali abantu be Kosovo abantu be Kasawo Kibuyala Bulaga biko mbagala nnyo tata bwe ngujja Kosovo webale nnyo mukwano bire feme kita abakazi nakatwa ogamba abakazi muliddemu amanya g'abasajja mukunja nakachwa namoti mu Balangozi
banaye mbabuuzaako mwasuze mutya buterevu ono Kiggundu ndi Masoli Musowete eno Kasanga Tigaza Road abe Masoli Musowete bawuliza beat naye mukunja abakazi batambuza endwadde amoti mbalanguzi Katonda wa comedy nkwagala nnyo Kiggundu Masoli Musowete ne Kalongo ku mental ward Kasanga tawo ku China Town ne Ibro muvuzi wa boda Masoli Musowete awo ku Munana stage na Wiriba abeerako muvuzi wa boda safe boda Kiggundu Masoli Musowete Kasanga Tigaza Road mukunja endobe sekutta kate Uganda wano ne Kampala wonna nkugambye naffe yatusobera agigobako yagwa sinshobora kutuwereza naye mama omukazi tatudde omusajja akimanyi nti Nicholas gyali emirimu bagikola nawe abaletuwereza naye oba onoonya ki oba tokkuta ssanyu lya bulangiti oba n'ofuna ono mukunja n'aka bwesuka obuceire ono kapera kusinzira ekamuli era abakazi bantu bazibu ino kale munawe batairaku mwegulu tebali kujja mwegulu tebali kujja tujja genda temuli kujja bidaba leka kunsi yaimwe tujja genda mugulu kola omusajja wagola yeesanya malaya eyo yobula abakazi abenzi bantama kale banda amasaga yaddula mukazi mwenzi ate gwayagala mukunja bali kuweereza mubakweza programu sisemuka abanaye abakazi mutawaanya kati olina busuulwa olina muntu mulala ne bannanga bakazi nkulekeemu kati fe batannawasa bannaabwe wetuwulira ebunafu mugenda tulemesa okuwasa muswaza mweddeko banaye kino kitiisa bannaye musajja oli mumaka ga musajja olina abasajja ate abalala babiri ebweru omusajja akimanyi omukazi mwenzi era kati amwesanya oyo amazina omwegana tamumanyi bamubuuza tamumanyi amanyi Derike nasimanyi na Nicholas akimanyi omukazi we mwenzi amuleke afune mulala Morini amange matumiddeko ne sister wange nabo oli awuliriza endobesa mbeere bulungi abasimuka bannange yampuna mukunja nakacwa n'amooti bambi mwebale tuweereza tusimanye empeereza yammwe nemuku nkubulira abakazi batabula ate muku nkubulira abakazi abo bwe bato biba nebbuba ng'oli nakyo mu nnyumba kiba tekyagala onyumye namuwala yenna ekyagala otambule nakitonde mukazi naye nga kyo embwezo sigadde ndi Fred Matuga